This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Okuteekerateekera ebiseera by'ebyo mu maaso ensala eddiddwamu. Honest Asset Developers Company egulidde erinnya mu kutunda ettaka n'amayumba ekuleetedde ettaka ku nguudo ez'enjawulo eziyingira n'okufuluma ekibuga Kampala. Balina ettaka Essonde ne Misindye ku Namugongo Road ne Kiwenda ku Gaza Road. Ku Entebbe Road balina Nakawuka, Sisalutaba Express Highway ne Zil Phase 5. Ate ku Hoima Road balina Nansana Bujuuko, Koona Namasanga, Mabombwe Phase 6 and 7, Kakiri Mwera, Kakiri Magugu, Nampunge ne Gobero Muguluka. Amasannyalaze n'amazzi weebiri. Ate ng'ettaka lyabwe lya kyapa. Jjukira balina n'enkola y'ekibanja mpola ate n'okulambula kwa bwereere. Honest Asset Developers basangibwa Kampala ku Martin Road ku kizimbe kya Monkey Show Apartments. Okumanya ebisinga obakebereko ku mitimbagano gy'empuliziganya gyonna oba bakubireko ku noti 772 572 873 oba noti 701 572 873. Your home is more than just a space. It's a reflection of your style, your comfort, and your dreams. At Layout Interiors, we bring those dreams to life, crafting breathtaking interiors with the perfect balance of beauty and functionality. From indoor elegance to outdoor charm, we provide premium furniture pieces tailored to your taste. And because detail matters, our Deco collection features exquisite artwork, vases, plants, lighting, and storage solutions to complete your perfect space. Plus, with our exclusive fiber pots, we ensure lasting quality and timeless designs for modern living. Transform your home with Layout Interiors, the interiors of tomorrow. Visit us today at Bukoto Kira Road, next to Lighting City, opposite TMT. Call us now or visit our showroom to explore endless possibilities. Abakyala wale somuyomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabawereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna nawufulumiza mu nnyindo Kazibwe alina guno omugogwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanangalie munda yakasajja kasendi kalimba bannange sendi bannange. Kyekitambula ndiawo nagamba Shalom ng'akukamula nnyo tunaagenda tukokukola nga tulina ke tukujjamu era kati ffe tumayiza tulina nnyumya mboozi za kisi ankwasaganya nnyo ne mugaa kati Kapo anfiirako luli yali yakakomawo yakujjamu interview nga nnya ate kati ne muko yakoze YouTube channel ani Beka akole akaseka ako nkategeeza ki bakole buli ayagala okukola akole. YouTube yo giraba YouTube eringa mu bali ekusiima oba neekuwandula one of the two wabula omubali gwe ate nga wali osobola ng'oyimba na bulungi nnyo nene gugaana ne YouTube osobola ng'okola byamagezi wali eyo abakola zi pulogulaamu z'ebyobulimi n'ebyobulamu ennungi naye munene tebabiwulira oba kiki ogenda kuddukira mu bagagga ki sowangamba nti ogenda kuntwala owali mukulu wa miisi ngenda kujja kutwala meeyi egenda kujja gwelindako Kapo lindako ngenda kutwala wa Yasini agenda kugulako emmeeza oba emu oba bbiri ekyo kati kakkana gwe tokyeraliikirira ekyo kireke ebintu ebimu gwe kakkana kasogamba
Bwe kakkana nze be nkugamba nti kino kigenda baba ekitibwe Namuliga ya nyombe sawa no mbutu amugamba tasobola mmesa. Emmeeza agireete. Yayombera kumpewo kwennyini. Kyaba akola yagula emmeeza. Omanyi bagamba ekimala empaka. Kuunyako. Anti nkubuulira Kapo. Gweleta juice. Anti oli wakuyimbirira naawe. No. Kati enoleeta ntebe, enoleeta biki. Kama ndamba nange. Esapati emogireetera entebe ennamba. Awumuzeko. Leta juice. Mango tufuna kyotabikamu binyume. Namulindwa yayomba nnyo. Nalongo n'agamba yajja tuwa kakadde mbu n'omugamba tuwe bubiri ankamula nnyo naga kati azikuwe bw'aba yaso atopingewo. Kwagala kukola ntondo. Mu bitaliimu. Kasuku otegeera. Namuti abasoda munywesa straw mu giraasi. Nasangako n'omuntu anywesa kyayi situlo. Na Kapo limba n'omulimba n'akoowa naawe. Tubeeko ng'abantu abakulu wetukuba. Muga kino kyokola okunywesa kyayi situlo. Tetuli mu kamera naye watandise. Kati bwe tunaatandika. Omuntu omulindako. Birimbe bali naye ateeze. Kyayi solo munywesa situlo. Bwe yakola. Yegwe lwaki walagi tebamuteeka mu gundi mu firiji ne banywa akanyogoga. Nze ndaba bagamba kookya ku mutima. Kadwe kabanga kawuzi. Akanyogoga tata singa bulungi nga nyogoze. Ninja omuntu bamuteeka. Namuteeka mu kokko. Anti gogamba wala jono. Njagala wala jono wafo gwe bajja mu kyalo gwe bafumba n'ayita mu luseke n'atonya. Oyo simunywangako. Gwe bayita super. Oyo bagamba ye mulungi. Numanyi nti nno mbwaya ettaala bw'oteeka mu ttaala eyakanga mafuta. Katanira kiwaka. Kapo tunaakola leero. Ogenda kuwakana. Bw'omanyi tunaakola. Linda bali. Walagi. Owo mu kyalo oyo gwe bafumba gwe bayita super. Ayaka mu ttaala bagamba nti n'emmotoka okoleeza nemwe muyiwa mu lubuto. Omuntu ayiwamu akadwala kikikiki n'agamba njiyeemu lita 5. Eyo n'emboozi sendi tagiwulira ajja gigula. Nkubuulidde. Sendi agula emboozi. Sima twatandise. Omanyi mutyaba oyo, mutyaba mwegendereza nnyo. Mutyaba takulinza. Oyogedde byaki. Nekyokka walagi ettaala eyaka tadooba. Bayiwambwe bati nga wandiya amafuta n'okoleeza n'ayaka. N'emmotoka etambula. Enjala ebadde ennuma. Nyaka ndiye ku chapati. Kyamisana. Nzize tugenda lya betumala shoot tugende tulye. Eno coming soon. Kaka ekigula lujje. Kigula lujje. Ebyokulya bijja. Nazo namuti abandozo tulabe. Omanyi twagendawo ku mukolo waliwo omusajja bamuyita manager Katongole. Naali olusiniya lunene bwe luti. Olwaki? Olw'omuceere n'ennyama. Tutudde mu ddiiro baatugamba eno gye bawozanira muyingire muzaalibwe. Twali tuwerekedde mwami Abudumulaasi ng'ayanjula. Katongole ne yeegoola n'agamba nti oba ng'amazeewo emmere buli muntu amwewoza n'agamba oba ennaku zino ekisujja kinnemeddemu. Bamubuuza kiki? Agamba okulya kwange kutono. Ne bamugamba kati bakuba mulamu. Abantu bali munsi. Mukadde yali aliddeko kaali katiri. Agamba ekisujja kimulemeddemu. Okulya kwange kutono. Abantu bali munsi tebayita emmere. Abantu balya. Era waliwo n'omusajja gwe baali banoonya mu woteeri nga mwali. Baamuwa emmere. Waliwo emmere gye bagasima lusiniya. Lwaba nti bano ab'e Kampala baseera. Kati lusiniya oli ng'akuwa emmere wano.
n'obulira eno kati oli bamubuuza ayo babuuza nti Kasuku alwa bavuga wetolole mabega w'emmere gyali naye ng'agenda girya Kapo nyumya weka wenyumize emboozi yo bw'oba ogyagala nnyo ojja kutuuka baloze ennimba nebwe kati gwe tokiteeka mukulowooza nti ono omusajja mukulu gwe ŋŋamba ebintu ebyo abantu balya obulira otya ku lusowaani lw'emmere ne bamugamba noganga tokyamulaba mbwetolole mabega gyali ng'ate oli amunoonya kati wali omusiraamu awo oba akyavuga special wano ku kupa musiraamu yapangisanga so ng'apangisa abadongo emmolokezi entono naye musiraamu ng'alya naye ng'emmere gye tugenda eyo mu safaari buli wamuwa emmere temumala naye lumu yayimirira mu mulyango gwa wooteri n'abuuza nnyabo mugyebale ng'abantu bonna batudde balya kyamisa nti kale emmere mmala ya ssente mmeka k'omukyala mutwalo mugireete ettooke ennyama n'omuceere n'ajja n'agimonaga maama muliwa munyongere ku mmere koyire bya mmeka koye nabagambye emmere mmala ya ssente mmeka wooteri yonna neemujja nti omusajja kyeyabagambye kyekyo yabuuzizza emmere emumala emukusa ya ssente mmeka ko mmwe mutwalo kati mumwongere emmere mukazi n'agamba musiraamu nti yasasula n'afuluma n'agenda gani nabagambye emmere emmala ya ssente mmeka musiraamu oyo musiraamu tabuliki wali awo. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Mchasoko kubewa wakalango. Kubewa wakalango kambobi transition. Ne, wachi yabera atandika ebintu bino nga fe eggulu bati omusajja yadde atandise onyumya ebitakwatagana. Yatandise dda. Mutyaba yatayiza abantu nga tebannaba kugira. Mutyaba yabita. Katuba kunyumya biboozi bya kisi naye era batusuubiramu kipoze era ggwe. We wandigize naye. Ne Kasuku kati okuze. Lekera awo. Okukola ki? Okukola ki? Ate mulimu lwojjango oyina emboozi nga nnungi. N'oli Kasuku nga ensi togiteekako maanyi. Kasuku ng'ebintu byayogera byamakulu. Nga byamakulu naye abantu babikoowa. Olumu n'ovaamu ebigambo ne ngamba ate Kasuku y'ono ow'eggulu. Siri wa bbala limu. Nze mulimu enkulaba. Kati nga baba waliwo abaana nga nkendeeza. Ngendo wange oli ku yamakulu n'ennyongezaako. Naye mbaira ndi obudde bwonna. Bulabuzi bwa matu. Nenga budde bwonna ava mu mbeera. Naye kale ate ekyewuunyisa okimanyi. Omwana wange yawangudde. Yawangudde ki? Yali yeesimba wano ekibuli. Ku ssomero? Ku university. Ku IU. Omwana we yalidde obwaki? Ye speaker. Wa university. Mwana yawangudde. Congratulations. Mwana yawangudde. Naye guno omwaka Kapo oli mu bibala. Era abantu mwebale nnyo kasana teekayo ekifaananyi wange omwana katupike. Nyina abaana bange okutikitoko bapika. Bapika. Ne bapika ekifaananyi bapika. Mwana yawangudde. Banne bamulonze. Speaker wa IU. Bantu ana yafunyeeko 37. Munne gwe beesimu yafunye 3. Anifa yafunye 37. Omwana we Anifa. Tugenda ddyo mulaba. Wa ku ssomero. Lwaki? Tiimu ya taata we lwe balayira. Tiimu ya taata we ezze okumuyozaayoza. Njagendayo na bazubeda. Wuliriza ono. Ate mmwe basemo Kasuku. Otyaki. Oyagenda kwa mwana wange. Kuyozaayoza muwala wo. Obadde olowooza mutwagala kukola ki? Omwana wange saamukulaga. Ate omundagangako. Badde simulanga omundage. Ffe tugende tumuyozeeyoza. By the way kati gwe Kapo ebikutiisa. Tumulaba omwana wange yawangudde. Baaba ng'omwana nga mulungi nnyo. Nze mubi. Omwana mulungi bambi. Bambi. Deputy Guild Speaker. Asoma mateeka. LLB2. Nyinayo babiri awo. Bali ku mwaka gwe gumu. Gwe muzaalira ddala wa mwana wa muganda. Mwana wange Nakazibwe nnifu. Mwana gwe naye Nakazibwe. Mwana wange omubereberye. Kati anti nze tolina. Nesi mubereberye na kiyimba buyimbi. Ono mwana wakuna. Nanti nze tolina kunneeraliikirira nti oba ngenda kukwana muwala wo. Goli kitaawe. Era mwenna nabanjula. Oyo abeera maama wange. Abanzaala bannyonyi. Tokiraba bulijjo ndi kukojjaawo. Ndowooza okiraba. Sokogano wamatuka ebigambo. Kati nate gwe mukadde. Ate kati bw'onoonsanga nga ntudde ne mwami Kyobe. Ne mwami Deo. Gwe kati gw'olabawo Oluganda gwe ndulugisa eri otidde.
mwami kyo bino byennyumya betunyumya naye emboozi yebeetambula Kazibwe Kasuku mutabani wo butereevu oyabeera mutaani wange maama wange yenna mukasa gwenja kutwala omulabe gwenja kutwala omulabe sala omusijja mutwala togeza tosembereza mbwa bano bamutyaba tebagenda tugagendayo aba ne Zubeda ogambye naye omutwalirako mukulayira ate Zubeda basiraamu kati Kapo badde gamba nti osobola otuula ewuwo bino byogamba mbusima toyogera bya boddayo leero yogera mpola mpola ne mukyalawo omugambe naye ebintu bya Kasuku eyo bikunyumira kyanakuddamu kikutegeezewo amaanyi w'oba ogateeka bisobola omunyumira yabimunyumira ye muntu ajja kugamba nti bannaye nze ndi number 1 fan wa Kasuku naye naye tayinza birabanga alina ennyina kati Kapo nze gwoli naye wano nkutte generation ngezi nkutte bajjajja b'abantu nkutte bamaama baabwe ne bataata waabwe bo bennyini ne mbakwata n'abaana baabwe nanti balabira wamu buli bamu bakulaba bokka bwe tofaayo bonna bagamba kimu our man Kasuku our man juzi n'adda ekitende olwantadde mu kamera bwe papa essaawa kyonna esomero kakati awo otegedde nti abaana baffe bakwagala kati tandika okwogera ebintu ng'omanye abaana abato abaana bino yensonga waki banjagala n'abaana bakoowu basoma ne bakoowa nabadde njaba buno obwana buno bwe nalabye busimbye layini buno nanjaba tebakukuba tobaako kyoteesa nayo ebyo bintu bitakwatagana birungi nnyo si birungi ne boogere boogezi nabo kubanga ebyo tewali ate abikola Kapo mwe mwasomera mu kyalo bwe buzibu bwe muyina ffe twali mu secondary twawandiikira abawala amabaluwa twabatega obulabirwamu twefudde abasudde peeni tulingizeeyo abantu bakubanga finga ebyo byonna babeera ku ssomero kiisi ne zivuga Kapo abantu ne beekuba kiisi kati bino bye mulimu ebyokuribyuki nga tebikyakola what do we want abaana boogere boogezi nabo mwami Kasuku omuze gwonna ne mubafudde topiki oliriza omuze gwonna gw'okolanga nawe waliwo omuze gw'okola gw'otayagaliza mwana wo gwenkola naye atwala mwana wo agukole kati eriyo bazadde banywa sigala gye bali baagala n'abaana banywe bekiba kibakutte banywe ekintu kyonna si buli kye wakola nti kirungi waliwo nga wakikola nga naye okima era n'ogamba nawona nnyo okuwona omuze ogwo lwaki omwana agukola bagumukubira aba baana bato ogamba otya musima piruzi nanti kyakibola twali tugamba abazadde twabagamba wano waliwo eyakireeta n'agamba nti abaana batandika obbakwa sex education nga bakyali bato omanyi lwaki Kapo kati oyo omwana piru yaziyigirawa obulanga abulaba ku TV abazadde bagenda okukola babaleka awo abayina amasimu bayina taabu internet buli kimu okyagala kyegamba kati gwe kyokola Kapo gwokyali ku mwana owa 2000 anti kyekyo kati bwe buzibu obuliwo naye nga jjukira society gye tulimu era Kapo njagala nkubuulireyo waliwo kye bayita adaptability leero mbadde njogera ne mwami Kuteesa waliwo omwami bamuyita Kuteesa naŋŋamba waliwo emyaka gy'otuukamu togamba nti kituufu naye akiisa atya eyo middle ground alina ngeri gyagiyiseemu there is a yes there is a no naye wakati wano compromise bakiyita compromise nti as times move kati bano abaana kye baakoze of course ffenna mu maaso gaffe kikyamu naye oddayo n'otunuulira kati nze nsoma psychology waliyo adult psychopathology enneeyisa y'abantu abakulu waliwo child psychopathology waliwo na adolescent psychopathology teenagers beeyisa batya bateenagers beeyisa bwe bati because buli kimu bo kye balaba kipya yensonga lwaki olaba nti paka kati tukyalinawo kati saawa eno tulinayo abantu waliwo olwobeera ku live juzi nalaba prima ng'agamba abuulirira abawala abagamba nti ebyo byokujja n'oyogerayogera ku sima boyfriend wo sima twayawukana sima yadde akola baati bidda ne bikuhontinga prima kati lwaki tumuleka ye n'abyogera omanyi lwaki kuba ye abibaddemu n'alaba ebikyamu ebikirimu
kati yakitegeera ofuna kyegamba takyagaliza balala kati kyenkugamba Kapo kiriba ekiti gw'amaanyi g'oyagala oteeka ku baana bano ffe tugamba nti abaana bano tubatwale mu kansolingi twogere nabo tubannyonnyole era eyaleese ekintu ky'okukola apology ekyo kuba beetonze bazze mu kamera ne beetondedde public ne bazadde baabwe naye kati ani yabadde nannyini simu kati ekyo tutamanyi tasobanga musomesa ekyo tutamanyi kati bw'abanga yabadde musomesa oyo gwe tulina onnenya essimu yani nga balina ku ssomero naye kati ekyo kituzaayo Kapo wayi to the bigger picture eriki nti kati now zino ze realities ze tulimu kati gwe Kapo mu kifo ky'okunyiiga kyonkyankalana wano olina otandika oteekawo safeguards ku baana b'abavubuka abali mu egyo emyaka kati olina otuula wansi ne weebuuza ngenda kuba nkuba bwe banaakola ekintu n'abakubanga bukubi kubanga jjukira okuba si kwa buli nnaku naye omuzadde waliyo kyolaba nga kisussemu nga kyagalamu ku kaggo era ne Bayibuli egamba suula omuggo yonoona omwana naye anti n'ekyokkuba abaana okiraba ekyo ekyembooko kirina stages otegedde ng'omuzadde waliwo stage omwana w'omukkiriza akole ekintu akirabe ebyo bijja mu bulamu mu stage za mirundi ng'esatu omwana waba akyayavula waliwo omwana ng'avubuka n'omwana ng'afuuse omuntu omukulu waliwo ebintu ebimu omwana wo agenze mu bufumbo yeekyangiddeyo oba agenze mu bufumbo by force tokkiriza no ng'akagende n'akiyiga noono ayavula akwata ku paasi n'emwokya n'akiyiga kati ne bano tomukkiriza paasi ku kando ku kando eyo stage emu kati waliwo ate stage gye bakubiramu nga yakuboggola nga yakuba eyo bweri however batinejaazi bano emirundi egisinga we don't advise okubakuba otegedde kubanga tinejja yono wakati w'emyaka 13 n'emyaka 19 abo babeera batineja omanyi lwaki tetwadvisinga nyaawo ate nga abantu abasinga bo babeera baagala kukola ekyo kuba omuntu ono kati atransitioninga okuva mu buto ayingira obukulu stage wakati awo omubiri gukyuka otegera kyeŋŋamba ebirowoozo bitandika okukyuka aloota kati future atandika okulaba ensi nti kati agisobola wadde ali ku mmereyo kati abantu abo abantu abo tulina ebibonerezo bye tubawa okusinzira bwolaba bwe yeeyisaamu oluusi omuwithdrawingako ekintu oluusi n'omuteeka bwolaba abakwano be bali n'omutandika omugamba njagamba abakwano bo nti okola booti naye emirundi egisinga twogera nabo however nekiri kyogambe kisobola okujja into play kati Kapo kyenjagala okutegeeza n'abazadde abasinga abatulaba kuba of course buli omu alina engeri gy'alwaningamu okukuza abaana be naye kyenjagala okuga nti omuzadde ennaku zino kiri very important okumanya 1980 70 80 90 2000 eyo stage wagirimu vis-a-vis 2010 2020 katugenda mu 2030 ensi ekyuse waliwo ebintu ebimu byojja okwagala okugamba nti bino sigala nga byebimu that is right but you have to adapt oba oyagala oba toyagala olina okuadaptinga n'ogezaako ttambula n'ebitambula kyeki kyengambye nti wano makkati ku paati ya compromise waliwo wootuuka n'ogamba nti wano nandi mukubye n'ate ensi erabika okubaawo yavaawo okitegedde kati waliwo kazini wange omu yali nga kusomera asoma bubi biki oba ebityo omanyi kye baamukolera tebaabonabona naye baamuweereza wa taata we kati ate taata we yali tabeera Kampala ali mu kyalo taata we yali abeera Kamuli ne bamugamba mu holiday genda obereke wa taata wo ayi toyagala kusoma bw'olinyiikira okusoma kati bwe yatuukayo nga taata we amwagala nnyo naye nga balina okugenda ku luzzi enkuba zikyaba balina okulima kale nga ne baba talimye naga nti atule butuuzi awo
ng'embeera environment yokka gy'akola ki yali ali omugaati balya muwogo ku makya weebali nnyo n'emimmonde weebali nnyo kati ng'ate emimmonde gy'omu kyalo giba gyaliiriddwako emmese ate bali balina kye bakugamba bo tebamanyi ebyo bya nnina alusa baba bafumbye muwogo na bijanjaalo abala muwogo na bijanjaalo ebyalusa bo tebamanyi yo mmere eboolebwa tebabimanyi ekinaabiro kiri bweru ate kiro bw'oba oyagala ofuka olina fuluma wa bweru bo beebaze balina kasola naye wano we wali omanye mu byalo omubeera nga wano we muli naye ngeri yonna yonna olaba kizikiza kamulisa wano okitegedde ekitooke bwe kyenyeenya ekisanja n'oleeta emisembe omusezi omusezi webale naye yagenda okukomawo ng'ateredde era n'asoma kati embeera abazadde Kasuku olaba muli ba mulembe guno naye omanyi lwaki mwakuzibwako ne mubaako kale abazadde bano tebamanyi bukambwe tebamanyi kwagala mwana gye bayita laavu n'okukuza ekitigi n'omwejo ebintu ebyo byabalema okwawula waliwo omuntu alowooza nti ayagala omwana we ng'ali mu mwonoonera ddala butereevu ali mu mukoza omwejo ogutagambika nze mbaddeko ne mukwano gwange yalina kampani nene y'amabaati naŋŋamba nze najja mu kyalo nali ntunda paani ne capati bwe najja e Kampala nga netandika okukolaakola nangamba naye omulembe gwe tuli nangamba era omwana wange nkola naye wano mu luwummula naye simuteeka mu ofiisi akola ne banne ku mirimu giri egimenya ategeera ensi eno nangamba naye buli mukwano gwange ampeereza omwana ono tamalaawo mwezi era ensonga gye bampa nti abadde abonaabona bamubonyaabonya naye nga gye emirimu egikolebwa bali banne bonna balaba mu myaka gye kakati abazadde abasinga ekyo tebamanyi nti kitigi nangamba era abazadde baabwe ne bajjawo nangamba omwana oyo lwaki omukwata ng'owuwo namukuwanga nkimanyi muwadde muzadde we naye ngenda omulago wange ng'ali mu ovulo gyali eyo bakola basitula naye ye owuwo ayagala bw'omuleeta omuyisa ng'owuwo mbw atuukire mu ofiisi atuule awandiike kakati ekitigi kye tukuza abaana ensi ebalema okumanya mwami Kasuku waliwo nga gwe taata obudde obwetaagamu obukambwe ku mwana wo si buli kaseera kumwenya omuntu bw'omubuulirira n'agaana mulimu kuko ekiseera ekijja nga kya bukambwe kituufu omanyi obwana bw'amala okuvubuka n'ameramerako obulinga obulevu obufugiirira aba takyawulira nnyina awo waliwo ku bukambwe era nze awo wenkubira omwana ate ne mukubira mu bato be ngera nnyo oluwummula obuwawaatiro obwo naye ndaba nga wasukka dda tokyagambika naye galeeta omuggo nga bonna butuddeawo ne nkukalakatayo 10 kati ngenda okuvaawo nga bali bategedde nina wano oli mwana olina okweyisa ng'omwana teweeyisa nga taata ekyabaaba omanyi ewaka bagenda ne bawa abantu ekitiibwa kyabaaba baaba kitiibwa abo olaba kirasi monitor kubanga baaba sukaali bwaggwawo era bonna banywa mukalu lwaki tebagamba bali banne nti baaba tulinda otugulireyo ate obagwe mukulu era omuzika nawo gatulinda taata oba maama kakati abantu awo batamanyi omulembe guno abantu baagadde nnyo abaana baabwe naye tebali mu kubaagala bali mu bakuza ekitigi n'omwejo kati Kasuku ne obanga oli ku mulembe guno oguliko ng'oyagala enkuza y'abaana entuufu ka analogo kakomangawokko kufa abasajja ba Alemaani ne kakumona ogamba ekyo nedda tekijja kuba bwe kityo naye abantu bo bali ku kitigi abaana bo bagamba laavu ekikulu gwe talina laavu ku baana be kyogera kituufu Justinze kati bali abaana obalaba nalabye apro yabadde bajjako n'abantu entabuka gye badde batabukamu nga teyeetaagisa abaana just twetaaga kwogera nabo be bambooko yavuga neevugira eyo munda okitegeera naye gana amaanyi abantu gedde omanyize Kapo nina ekizibu kimu Kapo nze ondaba ne ku intaneti kuno nvumirira abavuma abantu naye ndekamu oli ne mugamba era abantu bampulira nnyo ngambaga nti ffenna tulekeraawo ovuma waki neeteekamu kuba nange nali nvumyeko ku intaneti wali mukambwe nnyo okitegeera kyeggamba tebakulabye
nange nali nvumyeko ku internet kati mbera saagala oli ajje to hold me at ransom nti gwe Kasuku nga wavumanga wana abantu buli obubi bwakyo obumanyi kuba wakikolako kati nze bwe nkyeteekamu ne ŋŋamba nti bannaye ffenna twetereeze kitegeeza nti oli ali eri ategeera nti omusajja naye ali part of us naye osanga agenda okyogera bw'atyo amanyi obuzibu obukikola ki kati nze saagala nnyo kulaba muntu akalirira mulala ku kintu kye yali akoze okitegedde however kubanga n'abasomesa obubi bw'enjaga basinga kutwala baginywako webale nnyo n'abasomesa obulwadde bwakyayivi batwala ababulina n'akulaga nti obulwadde gye buli ate buluma webale nnyo ng'olabira ddala ti kituufu kyagamba akimanyi however nze njagala nnyo omuntu ne tumuyisa mu mitendera kati tulina okukkiriza ate nze emirundi egisinga Kapo njagala nnyo kyenjigira mu kintu nkigamba nnyo abantu nti ennaku zino ne bwe tuba tuleeta emboozi zino waliwo emboozi gy'olanga ya kisiru ne tugibeerako olinagana naye Kasuku n'ebintu by'ekisiru naye nze engeri gyendi nti ndiringa n'embeera z'abantu Kapo nsiiba n'abantu aba buli mutendera manya ebizibu ebiruma abantu okitegedde nti wadde abantu oli ayinza okukaaba nti sukaali kale nze bembeeramu oli asobola okukaaba kati Kapo olaba giraasi ya juice eno basobola okugamba ya mutwalo okitegedde naye ate n'oginywa wano naye ate ne tukusanga wali ng'okaaba ebbeeyi ya sukaali kituufu ebbeeyi ya sukaali erinnya naye ate osobodde okunywa juice waki mulimu kilo 2 okitegeera kye nkugamba kati kye ntera okugamba abantu kati nze njagala nnyo be mpulira akaabalaavu ne mubuuza buzibu bwali ki yinza okuba sitole yo sigenda ginyumya naye ne baako kye nkiyigirako so that benaawe omuntu omulala ng'atambula ddeeyo ne mugamba nno nze n'omusajja yaliko nga ggwe ebyaddako byali bwe biti kati ne bana abantu kati nze kyenjala tupiikinge ku baana bano responsibility kati edda ku bazadde edda ku masomero ekisooka kati buli ssomero likola challenge kikyamu nno buli ssomero likola challenge tezandibadde mbi nga zirina we zikoma na nnyimba ki abaana kwe bazinira nolwe naba nga ate lizinira ku luyimba lwa buwemu tomanyi nti baŋŋambye Kayucula mwene yazze buli omu ayita tewali asigalamu kati amasomero nozagaga ekibonabulya n'okufuna obunaki bonna batwende bonna batwende tugende lwakuba balina neeyo gundi ndoza balinayo gundi ka course unit yako akebyo ebintu bya MDD ndoza bakayinako mu Kayucula mwempya abaana ku ssomero avaako alina kyamanyi okukola kitende nalabye bakanika amamoto amasomero gonna kati ne bakanika amamoto obaako olina kyo era omwana agenda n'akusaba ovulo babanga agenda byamasanyaze n'akusaba toolbox ebintu byonna n'obimugulira avaayo ku ssomero ng'alina kyamanyi okukola si mwana kuva ku ssomero atalina kyamanyi n'ekimu awo nno wetwebaliza first lady si kubeerawo kuyiga ente bagiyita kaawo naye nga tamanyi nga tagirabangako nokukama ayige kati ekyo kirungi kyo nkibeebaza ekyo baakoze kirungi omwana webaze first lady okuspearheadinga Kayucula mwempya kuba ye minister of education so we thank you we thank you mama Janet Kayucula mweye empya naye siba wamulaba sinaba nja mulaba nina gye mpapa okulaga ayina gyapapa okulaga we tuli ajja beera awo mwaŋŋambi please come over ekyo kive mu ddiiro naye kyenjagala okugamba kyembandegezaako okunyonnyola wali nti kati amasomero gayina okutandika obutakoma wali ku kusomesa naye amazina gayitiridde nange ngalaba amazina gasinze okusoma ate kati amazina gasinze abantu bwe bategedde nti abantu beegomba nnyo ba artist ate bakisusizza abantu tetubaleeta kuyiga mazina si ensonga etuleetesa okutu sikwata bukadde bwange obwire omwana gy'ayiga eddansi naye anti amasomero gati gongeremukko ku emphasis kuya embeera ya bulijjo amasomero tegakyafaayo amasomero fe edda nga batusomesa bw'oba tica nga yakayingira ekibiina bw'ati bwe papa nga good morning class, good morning Mr. Lubowa, okay you greet your neighbor now individually n'omubuuzo ba n'omukwatako mu ngalo kati n'okulanga omanyi nti omuntu bwe musanga nsooka mmubuuza good morning
oshegera kyegamba naye kati abaana bali bubeezaawo oli osobola omusanga nina we twagenda nga bakazi ni babiri bali mu ssomero lyerimu olwamala musinia 3 omusinia 2 naye nga bamala wiiki 3 nga tebeerabyeko naye nga wa Luganda nembuuza oli gwe oli musiru oli mwana muto wakikyogera n'obeera nga omunoonya buli lunaku ekirala wakubadde muli ku mirembe gino egyammwe egy'abagunjufu bannaffe musomye uniform gikwata mukyatandika ddi bannaye abasomesa bavubuka uniform ze tuva dda nga tuzikwatamu naawe kati kisusse abaana uniform zibatuuka nnyo kasuku uniform zituusa abaana abavubuka abasomesa benkana mutyabo ono be basomesa be bamansita oli uniform bwe mutuuse bwe bedde nnyimpi kakati ate babaga kati zina bend over oba omwana n'atuula mu maaso g'ekibiina baaki kakati kwega mulimu ebintu nkubuulira uniform zituuse nnyo abaana ate abaana b'ennaku zino omwana bana emyaka 15 ng'alinga omuntu omukulu ani oyo balamu ngenda anoonya eki andinooza meeting zammwe ziri z'ogambye ayinza okuba nga balamu ngenda anonayo ki naye omusajjawo baamuta David yavaayo David namugamba twali ffenna nkuwa obubaka yabufuna naye munnaye yabufuna yamanya abaana baavaayo ne batugamba naye gwe wayogera akantu kali aka amusoli kye twakoze si kituufu tekyali kituufu naye twali tetumanyi okumanya ki twali tetumanyi nti kuolwa akomawo mu kkooti anti yagamba zino ennaku 14 ze yabeerayo bonna mwali bize era twali tukwataganye naye kasita yavaayo oba bize mwami Kasuku nga bwaso naye anti mubuuza amanyi kyo baffe twali tuperereza omusajja nti bannaye omusajja mulaine kasita kati yajja ne musajjawo Abitex nalabe yawangudde omusango yaguwangudde olunaku lw'eggulo yaguwangudde naye leero tennayaka so yagikubyeko ne tikkaati emmotoka naye nze olaba kapote wali kintu kimpassanyo nga baana abo omuntu gw'olabye nga ekibuga akiyingire naddala abo bannasimaana basemba buli Masaka Butambala wawawa simaana bajjinja najja Buzzi Kampala omanyi waliwo omusajja eyanjagazisanga emmotoka ng'alina engeri gy'ayogeramu oyogera kigwa tatambulira mu luguudo wakati kati nesooka nkinoonya abatambula eno mubuuza owunyi nti ow'emmotoka yatambula bw'oyogera kigwa gwatatambulirako mu luguudo wakati ng'ate ow'emmotoka yatambuliramu olwoye yayina nga bali tebayina naye abaana bonna abavuddeeyo naddala mu mawulire bansanyusizza buli lwe mulaba nga azze wano e Kampala n'asamba akaggi era eyo challenge nnene eri bano basima abanzaala mu kibuga tebalina nnyo kye batugamba jjajjange yaŋŋamba ekintu kimu n'aŋŋamba nti the only time gye tunaagamba nti oli successful bw'ogamba nti wazaalibwa mu kibuga ng'era oguze mu kibuga ozimbyemu sinnazaalibwa mu kibuga ndi ku ttaka lya jjajja webale nnyo oba tolina kyokoze era ekyo ekintu kyampaliriza nnyo ne ŋŋanka ŋŋende ekyanjangulewo ettaka eritali lyaffe nti jjajja yampa lyange egulidde naŋŋamba oli tasobola kuva Masaka najja e Kampala n'agula n'azimba n'osigala ng'okyamuyeeya nga bwe yava mu kyalo abakusinga kubanga mwami Kasuku fe abaava mu kyalo okuva obuvi mu kyalo n'olinnya bbaasi n'ojja e Kampala waliwo emyaka 5 egifiira owe nga tonnayiga kibuga ng'okyayita mu buyisi emyaka egi kakati ono yazaalibwa e Kampala y'omukisa agulina y'olwazaalibwa yatandikirawo essomo ekibuga n'akiyita omulabe baafana agenda owesasage wana asosa kujjayo ngoye yesebo emusimeyo golese bafana eggwanga lyongedde okwagala abatali ku saidi etabawa kantu naye meya yayiga okukwata saidi bannaye muwulira
Ye kooti ayambala nnyo zino ez'okuwirubalo. Kitegeera nange nziraba. Meya soko gye katini. Za kuwirubalo. Omukka nga gufuluma mu mmotoka y'omulaba. Alinga afumba. Bafana alinga afumba. Mmotoka gigule nevaamu ekikoomibwe. Semaima ye yidde. Oziraba. Onagaye mwe kooti zezo za wiribalo. Olwegula saya bataba wiribalo. Zibako butayimbwa n'akataala. Kataddemu essaati bwe. Kanabe gwe bategezaako ku. Ate oyongedde kyeki. Oyongedde kyonoona. Genda ku Maazi Taylor. Ngenda kuwa aba Maazi Taylor. Abakutunga lungo ogende wa president. Bebaze ne bampima. Ne kooti yono. Nezijjancha. Abo bampima guli gwakubiri. Tebampima gusooka. Yasembayo ye yanyuma. Ogwasooka gwo. Ogwasooka sibe bo. Ogwasooka guno siba gye wajja kooti. Kapo twakinyumya ne kiggwa naawe. Kooti eyasooka eyo. Bafana. Basoogedde okwetaaga. Omanyi waliwo omusajja eyatambuzanga ekkooti ng'aziteeka kuno zaalinga nnya oyina ebbiri. Oba yafa zaalinga kuno aliwo ayina ebbiri. Kati nga bw'ofunirawo n'ekiwale ng'essuuti ogimaze ku kasanvu. Kati gwe bannaye tetunakuba intro. Kuba wakalango kamu bubiri tukole intro ya show tutandike show. Tenatandika. Tenaba. Kyetandike. Mpadde ka interview kalungi mama Black Man. Interview kabadde kalungi. Wenno linga byakulya. Naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu. Ate Nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa. Okyekola delivery. Kanekola delivery naye. Ndakola nti naye wa boda wa. Wano mukyanja wano. Ate ffe tukyabikola ebyo. Mayima mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti zimani n'okuba n'owa boda wange. Kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati waalifunye omuntu gw'okubira najja nanona speed. Afe wano tukozesa ride now app. Ogimanyi? Ride now. Ofunirako. Genda wano genda ku Apple Store. Teekamu ride now. Ogirabye. Yiiyo. Ebintu byabwe eddakiika bbiri. Nga bangi. Nga baakufunye dda. That is nice. Kati omusajja mugenda ku nyamunyamu. Luseke nyamunyamu sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice. Wetwala eddakiika nga bbiri. Eddakiika nga bbiri. Kati owa boda wo wuuno. Maama nga ayanguye azze mangu anti eyo gye bayita ride now. Owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega. Mwamanyira okugiraba oti muwereyo helumeti yiino. Helumeti. Oyambale saagala okube mutwe wansi. Omutwe gwe gutambuza food for the soul. Ansooke ngitwale ku delivery. Mukwano tugende. Bosi omutuusa bulungi. Eyo ngambako ng'otuuse. Ekyo kye bayita ride now, let's ride. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwayo tusinzidde wano ku Javine Hotel. Lubaga. Eno Lubaga? Eno Lubaga. We tusinzidde okubeera nga tubaweereza. Eno Lubaga wano wewa Iginia Nassolo. Wagenda okukulembera ng'omubaka. Uginia. Yayitamu. Nakulaba mu lumbe lw'omukyalo. Omukyalo mwali mumanyi ganyi. Obambi. Nze simala no gatambula. Kasuku otera okundaba alabe wano. Era nakwewunya nnyo kulaba ewaffe ng'ozze mu kuziika. Nze sitambula. Ne ngamba Kapo musajja wange. Ekisookera ddala nze sinoonya kamera. Nze ngenda ewantu nadde ebintu by'okufiirwa nga nnyina ensonga lwaki nzizeewo. Nze sitambula butambuzi nawulidde gundi yafiiriddwa nze wuyo nedda ssebo. Ensi tetuyinza yonna gisanyusa. Ensi yonna tetukolagana. Nakati waliwo abaziika. Obudde buno abantu bali mu baziika. Kituufu. Siryawo nti nyina ka leediyo nti babisaane awo ngende. Nziika lwa nsonga, nkungubaga lwa nsonga. Butereevu. Gwe wuwo nagamba oyo afiiddwa jjajjaawe ate amwagala nnyo ate Kasuku musajja wange. Nakwekanga. Nagamba Kasuku musajja wange jjajjaawe abadde amwogerako nnyo. Manyi omuntu nga yamuli ku mutima ne mmanya Kasuku ono alumiddwa omuntu. Naye jjajjange omanyi nti nakati neekangamu n'endowooza oba alina waawummulidde ajja. Kati kimanyire bumanyizi obulamu bw'ensi buli muntu alina kukomba kukufa.
buli yazaalibwa kituufu ekya kati gamba bugambi kitandika kusaba Katonda na kumwebaza obulamu bwe yawa jjajja ebyo kati byaggwa ekya naawe kugamba nti emyaka egyo naagituuka wabola kyekikulu mikambwe kyekikulu nga naawe abagamba nti jjajja nga be baana ba Katende mutani wono ye Katende abaana ba Katende bagata tugenda wa jjajja kuziika nga nabo bantu bakulu nga ggwe ekyo kya kitiibwa obaaba nga beenyumiriza mu jjajja waabwe jjajjaabwe jjajja Kasuku naye banaafaanana ntya ng'obwa jjajja naye bajja bagamba ffe tujja ng'obagamba mwe mwalaba jjajja mwoyo oyo yali musajja nkwatangabo nga wamutawaana musajja nkwatangabo yakola atya abatatudde siri mukwatangabo nga bojeeganye kitegedde musajja nkwatangabo nga bantu babanyumiza nti batya butya abantu abasinga nkwatangabo gwe abasajja olwoyabaga mwensi mugirabye ffe nga tweyagala katolooza bayakolanga ki ate nga musiraamu bwewaitosaaga wayogera boogezi ng'omugongo guno ekituufu talina kyammanyi wagufuula kasaawe okuzanyisa anti sikolangako naye wantu wonna sibangako naye mu kibiina kyonna era anyumyamu bunyumya sibangako naye nti endonga agikuuma enjubwa naye tetubangako ffe waliwo emboozi zempulira kati nawulira emboozi eyo nenga negwe ngolamu sajja atuka posi yayagala ekitiibwa kye kati abaana bagenda obbiraba waliwo batajja akadiisi nobe batajja akadiisi agamba gundi yayogedde kaale mwanyinazo ekituufu mwanyinaze fulufiga sikolangako naye wantu wonna mu gurupu namusanganga ku bivvulu nga boga nti kyalumu kisaawe naye tetulina gurupu gye ate olina kapa ekintu kyokola ojjukira olina kusanga ekalira emirundi ebiri ojja okeera awantu n'ofuna w'otuula obudde bwe bugenda bugenderera n'ojja backstage oli akwekanga bwekanzi kapo era bw'omala okuyimba oli tamanya w'obulidde n'ovuga n'ogenda tosula mba nzirayo waka naye batokooye nnyo oba ne driver omu nanekalulu najjawo kati ffe twasula nnyo ebweru nze emirundi gye naakasulako ewaka gikyali mitono ku mirundi gye nasula mu ndongo nga nsula ensula embi kati bwe mba n'omukisa gonna oguddako eka mba nnyina okudda kuba nasula nnyo ebweru n'okoowa twakubanga mu ndongo va kuzina endongo abantu zebafuna hotero batuwanga biyumba bifulukwa kuffe kwe bagezesezanga enju ze bagamba nti omu buli asulamu afa badongo bajalaga kirongooso ogenda kiwa badongo tulabe enkya bagenda bamuvuddemu bagandooza waateera omuzimu omusambwa gwagenda nga ffe bwe babiwa naye nange kati ennaku zino oli akubira edda ng'osobola okunkubira ku 8 ng'oli bweru obuliri ne mbuvaamu naye nze bwe mmala okutuuka eka mwami Kasuku ne ntuuka eka ne bampa kacyayi ne bwe mba nnaakatuuka nze nvaayo kati nerina emyaka nkyavaayo kiba kikulu nnyo omanyi bw'omala okutuuka ewaka mu mutima n'otegamu nti olunaku luwedde bannaye kiba kyabankulu n'owummula nze bebiba bino nga bukyali nvaayo netutuulamu naye kati bamuyita tugendeko mu bbaala n'avaayo nze bankubiranga oli nga kkubira nagga nti oliwa wano kikutte n'ofubutuka wano waliwo olumu lwe nava ekyanja paka mu nnyonyo anti wali mufumbo bannaye mukazi nali mbeera naye n'omugamba nemugamba ŋŋenda ate ewange nze oyinza okuŋŋamba nti olagawa mbeera nfubutuse wange pulezidenti yatugamba nti akatali kabbe ofubutuka wuwo amagubo osuula mu mulyango oli osuula awo Kasuku ekyo kirekera nze edda nga bwonkubira mba ŋŋenzi omanyi mwami Kasuku nti bw'obeera ne mukyala wo ng'olina ky'omutyamu waliwo by'owona era omukyala nina kyemmutyamu naye tosobola kuŋŋamba nti oli ankubidde waliwo ekitambula kati ate okyali kutambula kwali kunywamu ate unani ngenda nywamu ng'ova ewaka ekiro ate mbadde neebasi oli aŋŋambye waliwo activity kati awo yagala nsigale mu bulina omukazi nga tukola ki nga twetunuulidde kyokka bannaye Kapo naye kati eno we sikyabikola ennaku zino era essimu nzifuna basiima nkubira owaayo oliwa
nga abasiima neebase yafuna omusawo omulala mba neebase yafuna omusawo omulala oli teyali mukugu oli yabbanga mubbe nedda kati olaba amutwalira ekitengi kye ekituufu kiri nti nze kati olaba endongo nagitandika nina emyaka 17 amawulire nengatandika nga nina emyaka 18 awo ngenda mu 19 kale 19 nyingira 2 nkola internship esooka kwanza internship yange bwengikola bwe nti saddirira amawulire nagayingira buyingizi wakola internship webakuwa omulimu ku red paper we nagenda ngagenda okukola internship ogwo mwezi bansasulirawo wajja neggulire bangamba bugambi nti oyo kati atandika okukola nagenda abansaba account details ne bampa emitwalo gyange asatu obudde nga kyokola egos awo nali sinnaba koza wali ku ddembe nali ku red paper kati bino byajja ku ddembe wano nga nze ku ddembe ne ku red paper mwali temusaaga waliwo Mukasa Ibrahim nga temuli bakusaagirago so kati ebiseera ebyo nze mulinya ne kaboda ne mugoberera omuntu ekituufu nga bagambye akyakalya gundi ngenda goberera oyo ngoze kuba bifaananyi kituufu nti omuntu yawona omulembe ogwo kati yeetaayako ennaku zino abantu tebakyalina nnyo kye bakola naye n'abantu baakula abantu nedda kati anti ensi yafuuka bino ya social media kati nabano bannaffe abadda mu buvubuka bwaffe gye twava ffe ne tukaddiwa abato ebyali bitukwasa ensonyi mu myaka gyabwe bye twatyanga Kasuku takiraba ajja kifulumya be babyepositingira tinogaga mugoberere lwaki ye yennyini luli ekyafulumanga ensi n'ekyekanga bo bennyini babyepositingira nendowooza ensi ekuze kati abantu tebakyalina byama ate tekiri wano wokka ne mu bazungu azungu nabo kati babonaabona n'amawulire ekuze oba eyonoonese ekuze kati mu kukula noga nti eyonoonekeddemu eyonoonese okitegeera so kati ebyo ebiseera disco yo gye nakuba kati mbeera njagala funa wantu owummule natuula butuuzi nga music ayimba naye nga tutudde ate nga mukkakkamu tuwuliziganya avuga naye ate nga munyumya n'okwatamu akalira awo n'okakwata n'oddayo kuba kati ebiseera biri mu nvubuka yaffe nga Kasuku asobola okugobera bayibuli oba ani oba seeguya ng'ayagala kifaananyi kya muwala gw'oli naye obudde buno abantu bebabyeteerayo baba nakulayivu bati nakati ngenda kunoonya mawulire kyata abyekoledde kituufu naye nakuba kati ne disco edda nayina akawala tugenze mwambi yaseeye Masaka kazina bwe kagira kati bwe kantola munaku bbiri nga ndi ku front eyabukedde baali banziseeka naye kati awo kyekiba kikusse ewaka wafuna musirikale wakola ki mwami Kasuku kankulinde mu budde omanyi ebiseera byogera ate tuganye ebiseera byogera mwami Kasuku naye tulina kijja eno mabega kapo ekifaananyi kizze kati abo bagenda kuttira ki kyekiwagala omumanya wano obeera wakoze eki oba wayenze kati okulaba mu kifaananyi ng'ozina n'omuwala oba wayenze kati olwo banaakusanga nga mweyambudde kifaananyi twadde tuzina mbuuza bubuuza okugjako ng'omuwala wamulya Kasuku ebintu byopostinga nga sirabangako ng'ozina n'abakazi nze ndaba oba na Saloomu wabaawo n'abasajja abalala beetoolodde nenda gyebiri neera gwotera okutema naye dansi ng'era naye mumanyifu ng'era ensi egamba oyo gundi twagalayoko ku mupya gwe tutamanyi ate wakimwagala omupya beeyo mikwano gya opozitinga omuliro otegeere twaba muliro sikyogera mu mbeera nti oba omukyalo otegeere nti enju mugifundamu nti oba omukyalo obeera omu disrespect nze naye
bakukubye ozina n'omuntu okujjako oli ng'alina obujulizi nti mwasukkawo ojjukira omugenzi basudde lwe yayimba ku ggwala oluyimba olw'eggwala olumanyi bwe yanywa omwenge ebusega eggwala n'agenda anywa omwenge ne banywamu banywedde ne banne eggwala lyonna erikola ne ligenda mu mmoloka ne lyebaka ye yalowooza lyagenze bwe yavayo n'agandooza bamututta abalala jajjanga agandooza bamunzibyeko eyanzibyeko kinnange kyokka mbu yaduumula omwami alaga baguddewo bakuvuuma oluggi olwateeka mmoloka wali ye n'ayingira omukyala bw'afuluma ku makya agenda afumba ekyenkya ng'ate mugaaji ewabeera amanda eggwala gye libalidde engulu mbone liggulu gye libuuza ddali bbaaso ate eno twalazeewe walala ekiki tweno twalazeewe walala omukazi nabasobodde munagira nomutayo nekaaliisa babuuza kyekimpisiza amangu oluyimba olwo olulya lulina sitoole bukakati baluyita batya eggwala ate ojja kuseka kakati bwajja mbu ne batandika kwerumiriza mbononye ekyewange okunkyankalanya mbu omwana nandika okunnyonnyola ate muka basudde ndi wamma twagenza okwewaamu ono bbawo ajoga ate abwandeeta mu makaago kakati nawe kennyini naye agamba nti bwe lyamala okugenda mbwe waka yali mbwe yakirako olugavu okwewombeeka nga mugonvu bw'ate mbuziruse ngekweke mu lukubo nti ate omukazi najja bwe yali anonyeyo akambwe awo nenfubutukangeera mwezi okuba mu nju nga mwetaabwetaawo ng'atyamu omukazi agenda mumukola katonda wange agenda musala abakazi abo simanyi ntiisa gye balina ku baami baabwe nga wazizza omusango nze sizza misango katonda kyakyannya mpola mbabuuza ebibeera biriwo abantu boogerera eno bweru wano yasobola okwekalisa n'ayingira ekisenge n'asooka kakkana ku maviivi wansi amaama nze nnyabo yafa n'ensigaza ggwe ng'omuntu n'ensigaza ggwe ng'omuntu saasira maama eyembaddi baagiŋŋambako nanga nti ate abakazi baagala obbayita maama nga naye nasigaza ggwe wekka gwe wange ate naawe onvuddemu kati nkole ntya mbogenda olagamba kati nkusonyiye kati nkusonyiye naye tokiddangamu nobanga omwana w'essomero aba abagagga balina ebifaawo bakazi ani nabo bagezi asooka kusiba busungu nkuwa eki kapooti y'ekyanja gitwale n'ogigaba bagaba abagagga bwe basobya ebintu bibagendako bitokomoka ebyapa ne bikyuka awo bamukutte na muwala kakati kyenkugaba buli abantu nga muli babiri gomanyi nti abantu abasinga abasajja batya bakazi baabwe okusinga abakazi be batya abaami baabwe kisoboka namba esinga abasajja be batya abakyala baabwe okusinga abakyala be batya abaami baabwe ze ndowooza ze Kapo kyendowooza ekitiisa omukazi baakusanga ne message owaana omuwala omulala obwo buba bwenzi bakutte oyingira loogi oba ofudde babakotte mu kikolwa naye muli mu disco muzina kyekiba kikugaana okuddewo Kasuku nakugamba kubanga buli omu amanyi tulina we are socializing tuli mu disco kati buli gwonoonsanga naye mu disco tunaba tweyagala mwami Kasuku nakugamba dda olabina abantu bagenze mu sawuno bajjimo baki omusajja bw'owulya boogera ennyo nga mumanyi nti omukazi nayimya mwizi muli awo n'agamba taata seeki fuluma tugende batononya babuuza nti ndaga nkoze eki kale nno kanzigye esaati yange anti abasinga babeera tebaagala byakkayana na mukazi ebyo atambula omukungu gye ne bavuga emmoloka paka eka atanabuuza lwaki naye ate omukazi n'omugamba ayitawo tugenda abuuza olwaki nkoze eki ng'omukazi yabuuza bbaawe amugamba nkyamaliza koota naawe nninda ate oli n'alinda nawe buli bufumbo bulina enkola yaabwo abasajja baagala nnyo bakazi ate babawa ekitiibwa kyotalaba naye abakazi baagaana okumatira buli omuwa ekitiibwa ekizito wa saata aba ayagala 60 bw'omuwa 60 ayagala 80 bw'omuwa 80 ayagala 10%.
mpaka lwakujjako akazindaalo n'akabbaako apo n'akatwala n'aweweera gwe n'osigala nga tolina kyogamba ne batuukanga n'okujja ewaka abagamba bugambi nyammwe mwali tubadde tulina olukiiko ku kyalo kyokka nga wooli gwe kenyi tewali akunyega nate ebyo emirundi egisinga biva eno nga mukula okitegeera obeera bize ng'oweerezaayo omukazi yamanyi nti ate kati wali ekyalo kyonna ne kitegeera mukazi ne balowooza mukazi yali incharge ebyo bitera okuva naye nze ndowooza abantu nga boogerezeganya baharmonizinga kati nga ggwe oli muyimbi yes oli takusuubira kubeera nti ogenda kugenda otuule bwoti definitely wagenda beerawo bafaani abajja okweyiwako omuzi nemu mukole ekyo kitegeera so okujjako ng'oli akuba ekifaananyi mwekiisinga oba okitegeera ekyo then naye ekifaananyi obufaananyi bakitaddeyo mu mawulire Katonda yakola abantu abo n'obulwotulo abantu abo banyiiga ne weewuunya ekinyiizizza omuntu oyo ne kikwewuunyisa butuufu nga tokirabamu nno nsonga Kazibwe newe ate ng'ate okukimaliriza olina okwetonda ng'ati ono nga weetonda mbuki mwami Kasuku ng'oyagala emirembe waliwo etwetonda atolina kyokoze ebintu bitambule omanyi emirundi abantu gye baketonda nga si be basobya waakiri oli kimunnyonnyola nga wayise ebbanga ategere nti si wekyali kati awo muba mukyali mu bufumbo obuwedde emirimu ate obufumbo bwe buti obuwanga abolaba ng'obutaliiwo obufumbo obusinga okufa obufumbo bw'akajanja buli kaseera babeera bonna batambula bonna bw'okuba essimu asanga yakwata gweoyagala anaaba omanya tewali bufumbo ebagamba kigozi essaawa yonna obufumbo bunaawangala abantu babanga bamaje babanga abeenyiigira aze kirabako ku kyali waffe tugamba ng'omukazi nanyiiza naye lwaki alumu omukazi n'atulaga obwayinkyagi omukazi yatulaga obwayinkyagi ne ŋŋamba abantu be twali nabo nti bannaye nabagamba ebyabaagala natossaayo kikyo omukazi yazuukuka lumu abantu bateesa kino era ffe omusajja waffe n'aga nti amanyi nti yasula naye mu buliri ayogere gwoba oteesa tugenda owulira omusajja gye yali banaye mukyala wange kyasalawo kyekikola nembagamba muwedde naye ngo eno bw'oba olabanga abali mu military drill baba alimba omukazi tazannya abakazi tebazannya omukazi yatugamba naye nawo nembagamba mukiwulidde sagambako nti nze mukazi wange yasinga omusango alina mukyala wange naye ng'akayisa kasaamusaamu kati lumu ng'era abantu beewaffe tebatera kujjawa waka lumu tugenda mu lumba eyo ne banneekuŋŋaanyiza ne baŋŋaffe ekyatugoba ewuwo muki mukyala nebuuza kiki kazi mukambwe biki tanyumya nange ne ŋŋamba kanzireyo mita ne mugana ekyova ngobera abantu wano ko ye bagambye eki oli mukambwe tonyumya nambuuza bwe bajja sibawa mmere yabuyo bagambye balya tebeebaka sibalaga kisenge nkibalaga nagaba esaakula nabo baagala tunyumya eki nange mbalekerako tv neneddirayo mu kisenge nambuuza gwabe waffe onyumya nawe era bwe eraddeyo kulumba olwa mugawa yagusinga yaguwuuta buva wabagamba oli yaguwuuse buva naye kati omanyi nti ate kati oyo bufumbo abeera ajja buwangaaza kuba yambuuza kakati gwabe waffe onyumya nabo nawe mbakulekere nagasaakula nabo era bwe mmala obbabuuza ne mbawa caayi ne nteekako tv neniza ekyemisana ne nkibaleeta kati gweoyagala wakati tunyumye eki akajanja ke kasinza otabula amaka olayagala anyumye ne muganda wa Kapo omuwala nga muganda wa Kapo omuwala takwagalangako oluusi talina bbina gw'olina ebbina ddene n'agamba ate bo bannyinaffe kyebava bagamba nti tebaagala bakyala baffe ekyo nakyo abantu tebakimanyi Kasuku teri muntu akwagalanga mwannyoko bannyinaffe batwagala nnyo nnyo kati okwagala bwe kusukka okuba okunene baba tebaagala tofiirwa
abamanya abasajja be bakola abakazi kuba naye mukyala n'amanya kino ekikazi kati kikola bwe kiti mwannyinaze bukyayi we bujjira kuba ye mukazi mwannyoko mwatayinza kulimba mwannyoko kuweza mwezi nga wali waka buli kimu aba akimanyi n'enneeyisa ne byakola kuba ye mukazi munne nga naawe ku mwannyoko bw'omanya nti ono omusajja mufere nga ye tannamutegeera amaze naye emyaka 2 naye gobeerawo ennaku ezi noga nno tetuyina muko essaawa yonna wano waliwo obuzibu kubanga gwe musajja munno obimanyi era nze omuntu ng'agenda kuwasa muwala wange ayina kusooka mmundeetera ne mmugamba mumpeemu twogerewo ne muwaya ne mmulaga nti tuli free n'atantya bana bagamba nti muzeyi muyaye nze mba mupima ogenda okulya n'ogamba onno tetuyinaawo musajja wano no mutabani muyaye ogenda olaba ebintu byanyumya n'ogaa katugume n'ogaa ono ye muyaye kati omuwala ye aba tasobola mmutegeera nga gwe musajja munne gwe omufuna kobeere gwe ng'obadde olina maama wo n'omutwala mukazi n'amalayo ennaku 4 aba amumanyi bamutegeera bulungi agamba ono omukazi twesibe 2 ate tugenda musobola naye mutabani ye yatomera dda tewakyali kyakkola bagira bagenda mu maaso naye alina okunoonya omukazi ow'okuwasa anti bakulekeramu kaakadde ogira obeerabeera n'oyo paka bwe baligamba naye ate waliwo n'abasajja abalanga tebamanyi kwenoonyeza bakazi nga banne gye bagula gyawasa waliyo amaaso g'omuntu nga tegakkeerangako kunoonya mukazi ng'abakazi b'okuwasa tabamanyi naye nga yeetegereza nnyo abakazi b'okucyakala nabo ku biici abo ng'abamanyi naye ng'ow'okuba naye ye tamutegeerangako ng'era tamanyi nti ono mukyala ono mukazi abakazi bo bangi naye waliyo omuntu nga tamanyi nti ono babeera naye ono ye anyuma okulaba kati abo nabo gye bali era newabayo n'abakazi nga tebamanyi basajja bakufumbirwa gwe n'ofuna boyfriend bwe bakuyita simanya emmeeza basanga bataddeko table reserved baleeta zino muvubuka yakavubuka busente yakabufuna ecupa zijja zaako omuliro ziti kyokka yali mu kufuna lubuto ate nga gwe kyasente zigenda kuggwawo mwaka gwejja ezo ecupa ezijja tezisobola sigala nga zijja atonda wa gwe ng'ofuna olubuto ofuna lwaki omusajja mulage mukwano muli ensimbi okomaawo wali abavubuka nga bakulya ssente tokola bigenda mu maaso cupa zaako omuliro omuntu alina emyaka 3 mu egi emmeeza table reserved omubuuzo omulimu omutuufu nagwo tagulina sente zaalina gwe tunyumirwe ng'ofuna lubuto ng'ate otuwogganira mbuno sima ndisinga omumaaza sima bandekera omwana gwe wali tokirabaawo tezirina buwangaazi gwe Kasuku tolina muntu gwe n'ogamba ono nno tezigenda kunywera enkola gyakolamu ebintu ono tewaliiwo mba nabo naye nze sisala mu kunyumirwa okunyumirwa kugende mu maaso wabula mpimawo naye ziri zajjanga 6 ndaba ziri 4 zikendedde tusandika okwesegula kuba ekijja si muntu abantu bangi n'omupima n'ogamba wano embeera ennungi tegenda kuwanga naye kyennenya omuwala ye muntu ataafuna olubuto niwabawo omukazi gw'otunuulira bwoti waliyo abakazi boolaba nga ye buli kiseera akola nsobi mbuuza abaana bana mu basajja bana twatuuka tutya wano kyokka naye agamba singa omumaaza oyo yaba omukyamu oyo tabamu basinga omumaaza tosimba layini bonna abasajja bana babi twanga gwe olina okwekyekinga olina okwekeberamu n'osanga omukazi atandise okunyiiza mu myezi 2 egisoose kyokka ng'eroga atugenda kukola propose temuggwa mu misango buli badde munyiigagana kati ate mu bufumbo muno naki okitegeereddewo kyono tetujja sobolegana kintu okitegeera olugendo olulabirawo mu ntandikwa n'ogendo tetulina gye tukola ki gye tugenda kakati waki olaba mukayanira mu mukwano guno omuntu ajjako buzibuwo nakubuuza
wala bibuuza abawala bye babuuza ani yagolodde engoye ezo n'omugamba obuuza kyaki ekyo waliwo naakibuuza ng'aludde naawe akibuuliza mu wiiki esooka n'omugolooza mbadde sirina waddewo abagolola era bakyajja ngenda mbatampola mpola ebigambo naye newe byebyo nno leero bannange tubaye tulina bye twagala okwogerako naye emboozi yino egenze mu ssaawa emu n'ekitundu eweze nga tunyumya nga tunyumizza nnyo naye nze enjala ezeemu okunnuma siwulira ono omwana si oli ow'amawulire mukwano gwaffe animenta ye wekunsalamu wala kumatulula yono leka yafumbirwa nga toddamu eyo kaadi gyaza nnyo gitegedde naye ebyo byemubuuza musima taata Mowana taata gundi baba baavu daddi Mowana naye ebyo taata Mowana sima maama Gideoni ebulenga era nze bankubira alooze maama Gideoni ebulenga mugasiina ssente kubira omuntu omulala wangi baba bagenda tandeko manyi omwana mulwadde siina ssente omugambo otya kubira muki kubira omuntu omulala waliwo omwami atera okunkubira busimanyi ayina abalongo simanyi epeya 5 ayagala buyambi konse kati abalongo abo baleke naye kaasala omubiri mbategeeza butegeeza ennaku z'omwezi nga 12 ogw'omukaaga banne tuli ku front page ennamasuba okuyingira emitwalo 2 front page 5 n'obukadde obubiri 12 ogw'omukaaga June tusigazayo omwezi gumu etikiti ziri ku passport wa Semakula bazigula era nalwayo nzo butagifuna ziri ku H&M ewa Aruna Mubiru bana ya Aruna ali atya jali emmere genda bukwa kwabera nga sena nakati ndudo genda yeyo wali afu ndudo yita mu makindi omwo musanga yesibya apron naye makindi bagikola yonna okujjako kati kile kikuba kya Aruna bakikola ekyo ekikuba kalenda bali mu kikola baba nole salama nalaba balukola olwo lwaggwa awo nno kati tugenda bakka weweevu awo waggwa omanya nti ovuga buvuzaako booti n'ogwa ku bypass era tuna amaizi obulungi takanja kubandirinnyako ebigere 3 nyingira munju ebana amalaawo kasaba maliza ne busaba ne kaguka kali akatundu ke balekawo okuva ku ttawe wa Firo no mutani wa Sudiro okweyongerako masa ke kanta wanya kakati ne ku front page tikiti weziri abagale meza esimu 077 nkaga munya 1875 075 nya nkaga munya 1875 onkubira nitujja nitulaba enteekateeka yonna nena abatajje muwoza nnyo Kapo awaman teekako abantu baguze emmeeza mwami Kasuku emmeeza ziweddewo nkwebaza Mani Mabaati emmeeza aziguze emmeeza 2 nenebaza Tone ekibiri emmeeza yagisasudde Kojja Kimbowa emmeeza yagisasula nenebaza Kazibwe munnange Kazibwe atuusa mipiira Kazibwe Mahadi emmeeza wagiguze abantu baguze emmeeza gwe kyo kindekeri Kojja Kimbowa emmeeza yagiguze abantu bagula gwe bala emmeeza yameka bukadde 2 kadde 2 ngenda kutwale wa Seka Yasini ekyo nkyeyamye amina nja kutwalayo oba nja zikugirayo naye sijja kusolooza gutosobola kundi sigenda kusolooza nze nange ngenda gula emmeeza gwe Kasuku gwe wange amina tuleko ne Mutyaba tuleko ne Roni tuleko ne Yoweri nina abakozi bange n'abakozi nga 8 ani Yoweri Jowero nze bamuta Jowero naye ye Yoweri tomanyi nti Jowero ye Yoweri bwe bayogera Yoweri mpulira mulala era olira Yoweri YKM7 nabye ngozi toye nnyo naye tusobola omukuleetera bukkiriza tumukuleetere muzeyi muleka abudde oba bugenze ffe tumukuleetera nga naawe okyamunoonya yakuweeza ssako tona ate kati omanyi kyobakwolole batuweeza ssako ne tumuga nti sente jangu ozituwere ku kivulu kya Kapo naye lwange ovudde mu mbeera
nali nkuttemu akaliro. Wakwata akaliro gamba ebitaano sibiba wanze Kasuku sifirwa byange. Gamba Kasuku avudde mu mbeera. Why? Onyenya mukawala. Zepite yoma ntambula. Kasuku sente zaffe. Senemboza naye. N'olyanga amanyi gakuweddemu. Waliwo gwolaba akubanja senti. Lwe nali nva ku totalu ya wano Buwati. Buwati 2. Nyambuka benti wa boda naga ola sente za Museveni we yali mu sente. Yo yazitwala. Tunafuna wende. Namba nayenza atalina naka kadeke wako akamafuta te wakafuna. Twakafuna batukubira. Wamala lokafuna. Era we nategeera nti ebintu biri organized. Nali ndyawo ne mutyaba twayituvaawa. Twayituvaawa ne bankubira. Owaye tewafuna sente anti enamba yeeyongerako atabamu ne bakeera biki tuzikuteerewa. Koze neza mutyaba nti ye buli omu ne bamuteera ku ssimu ye. Kadde twakafuna. Awo nentegeera nti kati wanji era ko tetukabanja. Akadde twakafuna nga wayiseewo wiiki nooza nga 3 baatukubira nti temwafuna naye tubadde tukyali mu procurement. Samadwe busabale meza yagigula dda. Bantu baguze meza. Teyu ku bantu abalalala. Bagule meza. Hajara faruwaga mogi. Kyangule meza. Abo ino bantu usako. Nina uba bize bulala. Bize. Shalom yagenda gula. Shalom yetaaga agule 2. Namugamba oli ne mugamba musajja tomulese muwadde uyave bweru. Yali yakatonya tukoze yaffe. Ate nakujjamu eyiye yekka, nakujjamu eyiye n'entambi. Eno gye wayambala galubindi. Wayogera otya? Basobola n'olereza omumwa. Ne mmuga omusajja kye yakoze. Adakuse. Baali bakoze n'entondo. Nga baganya ogitwa. Tetukyajagala. Naye nga mugimpe ngiteekeyo. Waji? Olabe Munnayuganda bw'agiraba naga ati nedda tujagala. Shalom yaga ante musiri wala mjijeyo mangu. Bantu bali bagembo bagizize. Bali bagize mbo. Fe mututuuzizaawo ne ngamba embwa. Naye kirungi Mukobbeeka wayingidde akantu. Wanji? Ajja kawulira. Baba alowooza bya mannyo wenu. Muka akola. Muka yayingidde akantu. Muko Salomo akantu yakatutte ne ku buko. Anti kati kayingidde obuko. Kalawo na biliyoni ezi. Biliyoni 5. No yegaseeko. Kati anti naye era zaataayiza. Kati jjukira ate mukowe ye treasurer. Yakayingidde. Ate lwanira obukeekuuka ejjembe. Beeka azimaze sente. Azimaze. Alina waagenda ofunira ebbiri ze. Ndabaazi enki. Miliyoni. Kasuku. Bwe tolagiri ku ssaka eri gundi. Ene yaba promo. Nedde ku bayimbi. Ati olowooza bafana kyeki mukwasa wansi ne waggulu. Waliwo batambulira mu emu. Waliwo n'abaatano. Oli ajja ne. Waliwo n'owaataano. Tusooke tukomaawo. Tujja kubiddira. Mutyaba tujjeeko. Mutyaba wanyinamu fitina. Abayaga atwogera ebintu ebitali bituufu. Ayagala bafana kwatemu. Kati olaba oyo Kapoyo. Kati ajja nnyo yanyumya kati Kapoyo yayimba biki. Abaana abo bakola ebintu. Omwana ayinza okubuuza kye wayimba. Asobola byogera. Bafana. Abo abaana levo kwe bali. Levo yaki. Ennaku zino bafubutuka ebigambo obimanyi. Ne bafana tasobola byogera. Alaba bakutte Nimulodi awo ne Litojjo. Litojjo nabe saha ya mukwatamu. Ngamba la hawula. Gamba. Teri kirwadde kyenkana njala. Nawulidde saha ya byogera. Ene Litojjo tagenda. Mbo ate ettabukalaga. Ne ngamba beetwale bonna balenzi bato. Gambi. Ffe katugira tudde ebbali abeekaddiidde. Abayinza emboozi yonna ogiraba. Njagala nnyo abantu ebintu yakasa kibaamu okwevuma. Kuba tokyazze. Olwo muba temuyina nsonga. Ate okwewemula. Era oba toyina nsonga. Omuntu yenna ate okweraga ebitundu by'ekyama. Bangambye oli omwana ono ayimba n'alieni sikini. Nti yabikubye ku mmeeza. Tonabirabako. Menta we ayagala kukulaga.
Mulage. Nawe ine. Namwe abakazi mubeerawo ne mulabako. Olabako nola muno kyakusinza. Nomanya wawo bawetereza. Nalabyewo omusajja oba bayita abanikojja ng'alaga makis atiikinga. Wano 7-5. Nze nange saasanyuka. Waliwo abaana abafulumya n'ogamba la hawla. La hawla. Kale wuliriza. Gwe soko je. Soko nindeko wanu tusoke twogere mukono mwana nabadde akwagala. Mbadde saagala. Wadde oyagala nze? Oyagala ki? Aha. Ndowooza otegedde. Kasuku wafuuka w'amaanyi. Tunyumye birala. Mubeere bulungi mweraba. Ya. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala werezo omuyomba enyembuto katonda yekembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabo mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Kazibwe alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye emboola y'akasajja kasendi kalimba bannange